Mugamba muti abagala abalungi abeekuumira okusenga face to face sex kaasuubire muli bulungi. Kakati olwaleero njagala kwogera ku ki? Leero ka message ke nnina k'abaami baffe. Baddiya bange abalungi abasajja abaagalwa. Njogera ki oba ngamba ki? Nti ebiseera ebisinga bwe tubeera mu nsonga z'okwezi ne mubeera nga mmaze okweweeta bakyala bammwe. Mulina akantu ke mukola akatankolera nze nga nzisenga feeyi wammwe. Bannaye bw'obanga oli kuzina mukyala n'omuweweeta bulungi n'okakasa nti omukyalawo ayimye bulungi. Diyo twalangayo akadde n'otunulayokko. Emmane yo gye mulaba erabika bulungi ate eyimye omukira n'eguleetera n'okwerega gwonna ne gumalayo bulungi. Olaba omukira gw'omusajja guyimira mu mpalo oba guyimira mu stages ez'enjawulo. Ekisookera ddala omusayi bwe gukkirira ne guyingiramu ekyo ekikira ekiba kiri pyu nga kiringa ekigaati ne kiryoka kyepika bulungi nnyo ne kyereega. Kati awo n'olyoka obeera ng'oyingira mu mmane y'omukyala nga tonnaba kuyingiza mu kirago munda bw'oti. Emmane eyo okugitunulako obutunuzi kikuzza engulu kikusanyusa wabula njogera ku mmane erabika obulungi. Emmane eriko ettama, emmane eriko enfuli, emmane eriko omusino n'otunulira ku musino ogwo n'oguteekako olugalo nga gutujja bwe guti. Gw'obadde okimanyi nti n'emmane eyo bw'eyima omusino ogutujja ate gwereega nti okalaba ekaba nga katini kabadde nga kaŋŋambe nti kahafu ka inchi bwe guyima gufuuka inchi nnamba gwereega ate ne guzimba ng'era bw'olaba akasolo k'omusajja we kabeera. Kati ate wetudda ku bifuli bannange omukazi nga yasika ekigaaga ky'enfuli n'oŋŋamba nti tozitunulako mmwe abali abawoza nze singa simanyi na nfuli kyezikola kubanga ekituufu kiri nti abasinga temumanyi nfuli mugaso gwazo. Muyita kompite kapaalo omukazi n'abeerawo nga tasobola okunyumirwa ku mbeera eyo yonna naabwe. Naye bino nga bibeerawo lwaki? Because munnange immwe temwefiiriddeeyo. Omukazi bw'oba omuzina kakasa nti enfuli okoonako ddala n'ozikwatako zitunuulire fukamira mu magulu g'omukyala otunuulire emmane eyo nga tonnaba kuyingiza mu kira olyoke owulire obuwoomi n'obuswandi. Abasajja mwe mutwe we mwatondebwa mwagala nnyo okulabako buli bw'otunulako kikukyamula kikuyimya kikuleetera okubeera ng'eri yonna wansi weereega. Kati onaayereega otyo oba onaawulira otyo obuwoomi onaalaba otyo obuwoomi nga munnange nawe kennyini ng'omuntu togira okitegeera tofaayo tokwatako oli awo bw'otyo omuntu agenda kubitegeera nawe togenda kunyumirwa. Omukazi asika enfuli eyo n'agiteekako obudde bwayo enfuli ng'eruma. Enfuli ze kintu kyenjagala bannange abasajja kye mwandiwadde ekitiibwa kubanga enfuli zisobola okuluma nawe n'oziwuliramu omuseera. Enfuli ziruma nga bw'okiwulira ziwa obudde ozikwatekwateko olyoka ozitunire zonna nga zizimbye bwe ziti. Zimanyi okuzimba ne ziwaga ne ziryoka zirabika obulungi. Ozitunuulire olyoka okwata omukira oguyiseko bati ozibuuzeeko. Omanyi okuzibuuzaako ozikonkoneko bw'oti okubirireko olaba omukira oguteeka wakati w'emmana bw'oti n'okubba mu sayidi bw'oti ng'okonakonako ku nfuli bw'oti nga zonna ziri okitegeera. Omukazi ajja kuwoomerwa ate nawe kennyini amuzina ogenda kuwoomerwa. Obuwoomi bw'emmana buvaawo tewali gye buva buli awo nti noti oba bulina gye buva buli abw'amaanyi buvaawo awo we businziira omuntu n'owulira nti mpoomeddwa n'owulira nti njagaddwa n'owulira nti omusajja owange enfuli ezanga amanyi ekyo zikozesa tatunuulira ntunuulire nga kifaananyi. Tatunuulira ntunuulire nga kifaananyi. Naye gwe n'obeeraawo nga muno tosobola dde okubaako ky'omukolera tosobola dde okumusanyusa naye naawe ogamba munnange enzina mmana ebitya. Abantu muli waneeno nga tomanyi na nfuli bwe zifaanana n'obuuza senga enfuli ze ziriwa. Yesinzikiriza waliwo abakyala abatalina nfuli ng'obufuli bwe tekuli teyasika nga talinaako ne kubeerako abasika nga tutini zaatoto ntwagala kubanga tetutiisa nnyo. Naye tekitegeeza nti wemba nga nziyina ate oleme kubeera ng'oziwa ekitiibwa. Enfuli kye kimu ku mubiri gw'omukazi ky'olina okuwa ekitiibwa n'okitunuulira n'omanya eyo emmana gy'olaba enyuma okutunuulira nga yayimye n'emalayo kubanga yonna etoba n'ebooseera bubooseezi ng'eringa emboona. Manyi ng'omuyembe bwe gunaagira bwe gunaayiika like bwe guneeyengera ne gwengera nnyo n'emmana y'omukyala bw'etyo bw'ebeera n'ebooseera n'olyoka ogitunulako ng'enyuma okutunuulira n'ogiyingizaako omukira n'obooteekayo buteesi kito bw'oti n'otandika okutakulawo bw'oti mpola mpola omukazi awulira obuwoomi. Kyekyo ekigenda okuwomya naye gwe oli omukazi oluyima bwe papa omukira bwe bbu ng'oguyingizaayo. Baddiya ng'olinga alina ky'oggusa ng'opapa ki.
Kakkana kuno okupapa kumuliko oba kumubeerako tekwetaagisa. Ebintu biba bya mpola mpola, tubikwata mpola mpola okubeera nga tugenda kubifunamu. Maliriza okumuweweeta kakasa nti muweewese bulungi. Mufukamiremu ng'agenda okumuyingira mu kaguuni mu kamissionary. Weetereze bulungi. Amagulu ogasimbe bulungi, ogakwata eno n'eno, ogasika n'agasimba. N'olyoka omutunuulira bw'oti. N'olyoka ogukwata omukira n'oguyisa kuli bw'oti. Oli muzina naye ng'omuzina kungulu. Nga guli kuli guyita kuli bweguti. N'omala n'ojjayo. N'omala n'oddamu n'oyisaako n'omunyonyogera kungulu ng'omukira togutadde munda naye ng'ate guyita ekitwe nga jjukira eba eyo nayo eboosedde ng'otunulako olabako ky'okola eba eyo nayo eboosedde ng'ekola kasaawundi bwe kati ng'ate tomuli munda jjukira obeera ng'azannyira mu mazzi awo kungulu. Bw'omaliriza kwata kasino k'omukyala kasikeesikemu katini kwata ku nfuli zino zikwata oziteeka olaba omukira gwo gukwata n'oguteeka bw'oti ku mana y'omukyala nti kituli ky'emana kye kino n'osonsekawo omukira bw'oti nga togutadde munda nga teguyingidde kati n'ojja n'okwata enfuli ze ekigalo ekisajja n'akagalo kano akaddako omukira gwo nga guli wakati wano eno n'olyoka okwata enfuli n'ozisika bw'oti n'ozireeta ng'oziyisa ku mukira gwo nga bw'ota ng'oyisa ku mukira gwo nga bw'ota. Ebyo byonna temubikola bannange mupapa. Mubanga abalina kye mwagalayo eyo munda nti ogenda kifunayo mboluyingira okifune mbadde manyi era osooka kubeera nga weetetenkanya okukifuna. Mubeera nga abalina gye mulaga nti bannange ndi bulala. Mupapa mulimba. Mupapa. Omukazi muweeweete bulungi, omukazi kakasa nti ayimye, bw'amala okuyima olyoka otandika okubeera ng'omuyingira ng'omaze okutunuulira, omaze okwetegereza by'ogenda olya. Olaba muli abakazi ne mubazina nga ne by'omuzina tobitegeera, omukazi yenna yakulubuka dda naye ng'oli awo naawe ozina buzinyi mukyala. Lwaki? Because temubitegeera, temubifaako, temubiwabudde. Omukazi muwa akaddola oba togenda kumuwoomerwa oba togenda kumunyumirwa. Ojja kumunyumirwa. Ekibagaana okuwoomerwa abakyala, ekibagaana okunyumirwa abakyala, temubawa budde. Emano oyagala giyitako kapaalo, oyagala kuyingira buyingize, mubeera mweyuna kuyingira munda. Gwe kyona ky'okola ebirowoozo byonna biri byakuyingiza mbolo mu mala. Nga tonnayingira sooka ogitunuulire, gyetegereze. Olyoka owulire bw'ogenda omukira okwereega naawe owulire nga nga bwona guwaze. Nga bw'omuyingira, wamma omutambula ebyaddala biri ebyalagibwa. Nze ebyo bye byange ne neesigalira nga nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo mwebale nnyo obudde bwammwe ate era mwebale kusoma mwebale na kuzina mmana binyuma nammwe mwebale kuwaako basajja emmana zammwe ziwoomu naye maama musajja omwemmana yonna nga ng'alya kutuusa mukolo. Ebyo bye mba mwewala bakyala mana giwunde bulungi omusajja agitunuulire naye awulire nga kyekyo.